Nakasema zile 13 mwezi wa 12 mwaka 2022 Patriko na ansimya ntoko mukeze tukubuza kumnanga ntukubaza gwalize mantu bali nyo dala katundu kafaka Omukozi Akulakulana Omukozi tukubuza kuntukwebaza inajo sinziro kola twakala kwebasa ntu bali nyo bali dala bali kola bali kuyiya nena gamba ntu weekend basically chetuliko kya kulaba ngeri je tuteka mu mwaka gwaffe ogujja giguna aberamu twagala tukuvuge nga guli ku program ngo guli tuine enteekateeka yaffe ennungamu tulina bye tutaddewo ebiyina okukolebwa omwaka tunakuyita mu yite nedda teekawo ebintu byogamba nti wetunatuukira mu March kutemamu ebitundu 4 myezi 3 Obano gambi ebitundu 3 emyezi 4 nokakati emyezi 4 egisooka njagala kino mbenga akimazi nobaako n'ekyokolerera buli noteekawo kyokolerera oba kyogoba okola nnyo kubanga oyagala ebanga bweriti kiringa okimazi awo okola nnyo so kyensaba tufeeyo nnyo okulaba tuteekawo biki bye tugenda okukola omwaka guno tugugabanyizaamu ebitundu bimeka 3 ebisatu wetwatusalawo nti ebitundu 4 emyezi 3 January February March kiki tugenda okukoleramu otegedde amaanyi gonna tugateeke ku ekyo okolenga omanyi nti nkola kino emyaka gino emyezi gino egisooka 3 egiddako 3 nkola kiruwa egiddako 3 kiruwa paka omwaka tugumaleko awe tujja okuvuga tugumaleko nga tumanyi tulina kye tukoze we tujja okuvuga tugumaleko nga naffe tukozesezza amaanyi mangi kubanga tumanyi nti tulina ekiruubirirwa buli lwokulanga ekiruubirirwa toyina n'amaanyi gaba batono buli lwokulanga ekiruubirirwa toyina kikusindika kukola ekitukubiriza okukola ekitukeeza ekitukozesa ne tulwayo nga tukola kyekyo ky'oba otaddewo noga nti njagala ntuukirize kino oba kiri so kyensaba twongeremu amaanyi byonna bye tukola naye tuwandiike tuteekewo nti bbanga lino kino bbanga liri kiri bbanga liri kino kakuweebwa munno kabadde akatundu kaffe Omukozi Akulakulana mu program Omukeeze n'enkya mu kyo